kwebaza abamawulire bonna bazze olwaleero. Twakoze olukungaana luno okujjukiza oba okutegeeza eggwanga ku puroguramu gye twatongooza ng'ennaku 22 omwezi ogw'omukaaga nga tutegeeza eggwanga biki ebigenda okugobererwa mu kulonda kw'obukiiko bw'ebyalo. Tusooka n'obukiiko bw'abakyala ogenda kubeera olunaku lw'enkya, ng'ennaku 28 tugenda kubeera ku kulonda kwa bassentebe b'obukiiko bw'ebyalo. Nga bwe twategeeza eggwanga, ebyalo okutwalira wamu byonna mu ggwanga biri 7,214. We twogerera kati waliwo ebimaze okukolebwa oba okutuukibwako. Ekisooka okuwandiika abatuuze mu regisita z'ebyalo. Puroguramu eno yatandika ng'ennaku 6 omwezi gw'omusanvu ne tugikomekereza ng'ennaku 10 omwezi gw'omusanvu. Era twagala kwebaza abo bonna abeewaayo abaasalawo ne bagamba nti ffe tuli bannayuganda twagala kubeera mu bukiiko bw'ebyalo. Ekyaddako okutimba registers mu buli kyalo, era kino kyaliwo ng'ennaku 13 nde tukomekeza ennaku 14. Okutimba oba okutimba enkalala zino oba display. Ekigendwa kyali nti okumwaganya buli mutuuze yenna yeewandiisa okujja okukakasa nti mu register ddala wendi onyewandiisa. N'ekirala waliwo abayingidde mu register yaffe abatali batuuze ate nga oba tebali bannayuganda oba tebanawoza emyaka 18. Ekyokusatu kulaba nti ddala okukakasiza ddala nti register eno ntuufu egenda kukozesebwa ku lunaku lw'okulonda enkya oba 28. Register zaali za mirundi 2. Register emu yali y'abakyala abagenda kwenyigira mu kulonda kw'obutebe obukiiko bw'abakyala. Eyo register y'abakyala bokka era be bagenda okulonda bokka. Abakyala bagenda okulondebwa abakyala bannaabwe. Naye ate register ey'okubiri ye abatuuze bonna abakyala n'abasajja oba abaami bonna abe bagenda okulonda ssentebe wakakiiko k'ekyalo oba village executive committee. Ogwo puroguramu eyo naye yaggwa bulungi. Ekyaddirira oba kyaddako kyali ky'okwewandiisa oba kusunsulamu abagenda kwesimbawo. Era ekyo kyakolebwa ng'ennaku 15 mpaka ennaku 19 omwezi guno gwe tulimu. Era njagala kwebaza abo bonna beewaayo, ebibiina by'obufuzi ebyakola puroguramu zaabwe ne basunsulamu ani agenda okwata ebendera. Era bwe twogerera kati puroguramu y'okwewandiisa nayo yawedde. We twogerera kati ekiriwo campaigns. Campaigns z'abakyala bagenda kwesimbawo ku bukiiko bw'abakyala zaatandika ennaku 20 era zikomekerezeddwa olwaleero. Zigenda okuggwa olwaleero ssaawa 12 enkya kulonda ku bukiiko bw'abakyala. Campaigns z'abeesimbyewo kuwa ssentebe bw'ebyalo zikyagenda mu maaso. Zo zigenda kukomekerezeddwa ng'ennaku 27. Naye nga bulijjo kulonda bukubeera bebeera n'okwemulugunya. Abagamba gundu ono tasaanidde kwesimbawo, si mutuuze, si munnayuganda. Ate waliwo abaagaanibwa okusunsulwa ku getting nominated. Nabagamba nti presiding village election officer yagaana okunominatinga mu bukyamu. Yekubira enduulu eri akakiiko ke byokulonda nga kagoberera amateeka. Tutegese okuwulira okwemulugunya okwo bwe tumaliriza press conference eno olukungaana luno, era tugenda kutuula tuwulirize okwemulugunya kw'abo bonna abatutuukiridde. Njagala kubajjukiza nti ebifo eby'obukiiko bw'abakyala
ebigenda okulondebwa enkya omukulembeze oba chairperson ssentebe oba nantebe ssentebe, then vice chairperson, secretary, publicity for secretary, secretary for finance. Okulonda kugenda kubeera mu buli kyalo, era programu etwatongooza eraga kiki ekigenda kugoberwa ku lunaku lw'enkya. Kuva ku ssaawa emu okutuuka ssaawa 4, essaawa ez'essatu twaziteekawo nti abantu bonna abatuuze abeewandiisa mu register bajja kugenda mu kifo kironderwamu nga tonasimba line. Oteekwa kusooka okukakasibwa ddala oli mulonzi mu kifo kino mu kyalo kino weewandiisa. Ate mbasaba mwenna abateewandiisa abakyala, bw'oba manyi nti toweewandiisa totutawaanya, tojjuza omuwanya gwaffe ku polling station kubanga ojja kukola kiki ekikuleeta. Wagaana okwewandiisa, toli mulonzi, tuweesimbyewo. Ate bintu si mupiira nti oli muwagizi oyagala kubeera wali okuba enduulu, nedda, si mupiira. Twagala abalonzi bokka n'aba candidates oba ba agents baabwe be bakulonze kubeera ba agents be bajja kubeera ku kifo ekyo. Tusuubira nti okukakasa ani mulonzi kujja kuba kuwedde, naye essaawa 5 zennyini mu byalo byonna bya Uganda 7,000 nga bwe njogedde, okulonda kutandike nga ba candidates basimba line, not line, nga bayimirira mu bifo bye bagenda obalaga ng'omu atunulidde eri ne munne. Kati bana abalonzi b'abawagizi baabwe nga babasimba emabega ku ssaawa 5. Waliwo batugambye kakati kono kusimba layini kitegeeza omuntu ayinza okuva mu kyalo kino n'alonda nadda nawali n'alonda nadda nawali n'alonda, kubanga ebyalo biriraanye naddala mu Kampala. Ne tubagamba kitijja kusoboka. Okulonda kugenda ku ssaawa y'emu, ssaawa 5. Oyo ataabeerewo ssaawa 5 byebyo bibyo tetujja kulinda. Kantu singa kali akeekyama ojja ssaawa yonna gy'oyagala n'oba kuwa kapapula n'olonda. Kano kulonda olina kubeera mu line. Kati essaawa 5:15 tusuubira nti awo okubala abantu abasimbye line n'okulangirira ani awangudde kijja kukolebwa. Ku mulundi gwe bwe twagamba kana kaluluko keetaaga osigalewo gw'omulonzi. Togenda w'omala kulonda nga bamaze okukubala, tovaawo, beerawo. Lwansonga nti ekiddako nakyo kikulu nnyo. Chairperson mulonde bw'amala okulangirirwa ate alina okulonda baani bagenda kutuula nabo ku kakiiko k'ekyalo wa executive committee. Alina okulonda ani agenda kubeera vice we, alina okulonda ani agenda kubeera secretary for finance, ani agenda kubeera secretary for defense, ani agenda kubeera n'ebirala ebifo 6. Naye abantu b'ekyalo abalonzi be balina okukakasa omuntu ono chairman oba ssentebe walonze okubeera ki mu bifo bino mu buli kifo. Abantu be balina okulaga emikono, okuyimusa emikono yange bagamba oyo tumukkiriza oba tumugaana. Naye ekyo teri kuva ku polling station mpaka chairperson oba ssentebe amaze kulonda ani agenda okujjuza ebifo bino. Twagala okubiriza abantu bonna Bannayuganda bonna abagenda kwetaba mu kulonda kuno namwe abatagenda kwetabamu. Omuntu atagenda kwetaba mu kulonda kuno oyo yenna teewandiisa, oyo tagenda kwetabamu. Naye abo bonna bagenda okwetabamu n'abatagenda okwetabamu tubasaba mukuume mirembe, mugoberere amateeka, kubanga batugambye waliwo ebifo bimu waliwo batuuze bagamba nange mutuleetere security. Waliwo bangambye Kasaato wano mu Kisenyi, banange wano Kasaato wano mutu chairman bw'otoleete security mu Kasaato wano. Oba Kasaato bali aki eyo simanyi. N'olukungaana n'abakungu ekitongole kya Uganda Police Force, IGP yaleeta ba DPC bonna, ba Regional Police Commander bonna n'abakulu abalala ku bitongole bya poliisi ne tubeera n'olukungaana ne tuyitaayita mu ngeri gye tunatambuza
ebintu ebikwata kulonda kuno naddala ebikwata ku byokwerinda. Naye kye tubagamba nti temutaataganya kulonda kuno ate mbalabula mu abatuuze mu kyalo kyewamwe bunaakola omuvuyo ne mutaataganya kulonda n'okutabeerawo olunaku olwo. Jjukira nti akalulu kano waliwo ekiddako ate, waliwo okulonda kwa kakiiko k'omuluka oba parish executive committee. Kati abagenda kwenyigira mu kulonda kwa omuluka be ba members aba executive committee y'ekyalo. Omuluka gw'emwe oguba nga mulimu ebyalo nga 5 kitegeeza ba members bali bameka 6 5 kati abantu 5 abakulembeze bakakiiko k'ekyalo nga kakolembeddwa chairperson be bagenda kwenyigira mu okulonda kwa akakiiko ak'omuluka. Kati ekyalo kyewammwe kitabeere n'okulonda olunaku ate programu etandikira olunaku 28 mu bakyala ndowooza kutandika nga okulonda kwa Kaggwa naye LC1 ng'ennaku 29 bwe tugenda okutandika programu eyo ey'okuteekateeka okulonda okwa akakiiko k'omuluka. Naye munaateekawo akacyankalano oba omuvuyo okulonda n'okutabeera mu byalo byewammwe temujja kuwenyigira mu kulonda kwa akakiiko k'omuluka. Naye ke tubakubiriza mugoberere amateeka, mukuume obuntu bulamu, ffenna twekolemu omulimo tugambe nti ekyalo kyaffe twagala tubeere na ssentebe mutuufu, twagala tubeere na kakiiko ddala akagenda kukola nga bwe twetaaga. Nolwekyo nga akakiiko k'okulonda tubajjukiza nti tuli mu biseera ebyokwerinda ekirwadde ky'Ebola. Nolwekyo tugoberere ebiragiro bya Ministry of Health byateekako okwewala obulwadde buno. Twagala kwebaza Bannayuganda bonna naddala b'amawulire muze nga mutulaga ebifaananyi ku TV abantu nga engeri gye bajumbidde okulonda kuno. Era buli omu ewa mukulu omu yankubidde essimu naga naye chairman mu abantu mwabateekamu ki omuntu wa chairperson ssentebe w'ekyalo n'akola convoy y'emmotoka kiki mulimu ki mu kalulu ako. Nga nti ssebo demokurasiya bw'etyo bw'etambula mu Uganda. Mwebala nnyo, mwebalire ddala.